Enga mwami Sejirinya Muhammad bwe buliwe nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwe ekitiibwa tetwagala okutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka uyo atusiba byenjogera Honorable Sewanyana bya bulimbo babituufu bobo sobola sembera kwano just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu nsabo kankwe edakikemu o substantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba sebo neyanza neyanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka wali abakulembeze be NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata faabe mu kibuga Kampala ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika waliyo Honorable Nakabuye waliyo Honorable Kayemba Solo waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. I understand sibuli omuntu alina alonga gye nnyina newe bali kwewaayo naye abatandika ne Museveni nti kyekizibu kya Uganda mumaliriza mutya nti abasiba ye Mpuuga Museveni talina buzibu Mpuuga ye kizibu kya Nuupu naye kaadi y'ekibiina egenda kubaliisa ebisiyaga nze mbabuulira kaati n'otunuulira omusajja akakibwa obukakibwa okwogera olwa kaadi y'ekibiina bannange mulonda ababaka abalimu ensa mulonda ababaka abalimu ensa Segirinya yafa yeekokkola abantu ba Nuupu era bakimanyi bulungi tebalinayo lunaku lwe baali bamubeereddewo tebalinayo lunaku lwe baamuyamba ne bwe yali omulwadde bye baamukonjera mwabiraba olwaleero tugamba otya nti Mpuuga kye kizibu kyammwe si Museveni anyway tukimanyi bulungi temubeerangako na nsigo ya bukulembeze mwajja kulwana ntalo na kujjawo credible opposition mwajja kutta opposition mu Uganda kyova bakati Museveni mwamuvaako mwadda ku Mpuuga alinga ayine ekkomera mu Uganda mukakasa omusango gwo gwali Mpuuga versus Segirinya lwaki toteeke ennaku yo ne fitina yo mukaveera musajja gwe ne weesonyiwa banna Uganda ani yakutuma change era change kije weetaaga anyway bwe kuba kusiga bukyayi mwaba abo tuyigiriza wano singa si wammwe ye yafunye obuzibu singa museka ne mukuba n'embuutu naye lwaki tweet za General Muhoozi musomako ntono ayina we yagambidde nti Edi Mutwe bamusanze n'embira obutiitinga obw'abakyala mu Kiwato nga ayina n'obw'omu bulago bamulekedde luguwa bantu mmwe naffe tunyiiga abantu baffe ne bajja bafuna ebizibu ne mubeera kuno nga musimba ebinnyo wano Alien Skin bamukwata ne bamusiba wano mwajaguza ne mukola ne pate ne bamukubira ejjinji eyo Kadingo yakula press conference namba n'awaana abaana b'e Busoga kati kale nga nammwe bwe mwatugamba wano nti musajja wammwe bamukubye ejjinja mu mutwe nammwe mwewummule wakatuli kati nammwe musaleeko ebirevu temugenda kutukola bubi ffe tubakole bulungi tetuli basiru obukyayi mwaba abutuyigiriza nammwe katububalage nga bwe musanyuka nga abalala bafunye ebizibu mwe ne mulowooza nti muli basupiriya nammwe mutegeere ensi kyeba eyitamu nammwe musaleeko ebirevu Kadinga ali eri ali mu kulya byennyanja ali mu kufumita tubabuuza muzzaako kyo musajja yabubabuulidde n'omuntu wammwe waali muli kuno mutabinnyo mukola gwakuwemula buli omu yani yabagamba nti Uganda yeetaaga freedom change kije mwetaaga ekyo si kye ekindeese lwaki Edi Mutwe yabadde n'embira mu Kiwato era General Muhoozi am calling you're not picking nenjagala ompereze ku bifaananyi ebyo nga ayina embira ngizeno BDC nga bw'onalaba omukyala ayina embira mu Kiwato for what Edi Mutwe akolera mulimu ky'omukulu ogwo gumutuusa n'okumudesigninza ekiwato module eyo ate mujje Siro nabagambye bwe mumanyira bakambwemu
waliwo abamanyira kutufuula wano ekitagasa ne mututeeka mu bisolosolo mbwa mbizi na biki ke bali kukwatira ku nnyoko lwolitegeera nti bomanyira bakambwe tetugenda kusirika busirisi ffe tubeere basiru nga mmwe bwe tufuna ebizibu mujaganya mamuno I don't have any sorry mwatankuula ntalo zammwe muzeemalire mubadde musuubira nti mwagala kujjako dikiteeta mwe muliise buti toyingiranga mazina ga nkima ng'otyo omukiro kukoonako bwe muba muwamba mweyita bayeekera mwatta ne isima nga mmwe temwagala wadde okubayigiriza olunyankole uwaayo kati mumbuulire lwaki Edi Mutwe yabadde n'embira mu kiwato you fools wamma abaagala okugenda ebweru siyinza kuva wano nga sikubuulidde kitambula abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tebababba twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola nga bawaita ne bawaitress amawanga nga Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia sala atandikira ku $1.5 paka ku $2.3 kisinzira mu professional yo so sente zo oteekamu ewaffe ng'omaze kulaba ku visa tunoonyeeko mwana muwala oba mwana mulenzi nze wano nze yeesigika ate nze akutambuza mu bwangu ddala tunoonyeeko ku noti 7 6 17 45 27 oba noti 7 nya noti 6 7 26 84 ogenda kuba onfuna butereevu ekibuuzo kikyastandinga Edi Mutwe embira mu kiwato zaabadde zikola mu ki bw'abakadingo si yamulyebuula